Omulabirizi w'ennamirembe Bishop Wilberforce Kitoluwalira awonedde watono ewalemekera okubuuka. Omusajja ategerekese nga Herbert Kaddo bw'amulumbye ku kituuti mu kanisa ennamirembe ng'abagalidde embuukuli. Bino byonna bibaddewo mu kusinza kw'okumakya okw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu. Omulabirizi Luwalira kw'abadde akulembeddemu ono abadde yeenaanise olubugo era bw'abuuse n'agwa ku wootaali amaanyi ne gamuggwaamu nga wano ab'ekkanisa ne poliisi bwe bamukwatidde. Wabula bino byonna tebirobedde kusaba kugenda maaso ng'abuulira eri abakkiriza. Omulabirizi Luwalira ategeeza ng'amaanyi ga Katonda bwe gakkakanyiza omusajja ono abadde amazeeko nga muwogo. Omuntu azze ng'aliko omwoyo oba gwa ngeri ki, afubutuse gy'afuutuka ng'akutte embuukuli omu yeesibye olumu n'adduka nga wano tewabadde amutambaala yenna n'abuuka n'agwa mu lutaala. Abakkiriza wano mu Lutikko ennamirembe balabye ku maanyi ga Yesu omuzuukivu. Omusajja bw'ayingidde ekkanisa ng'ayagala okutuusa obulabe ku mulabirizi Luwalira, wabula bw'agudde wansi tasobodde kusitukawo. Ebbanga lye mmaze mu buweereza buno naddala ow'obulabirizi ndabye amaanyi g'ekizikiza, naye okusinga byonna ndabye obuyinza bwa Mukama. Twebaza Katonda alina amaanyi. Era mulina eŋŋamba nti kale singa abadde adduka kweyuna kulokoka, naye ndowooza abadde azze kukola bulabe. Luwalira avumiridde ebikolwa eby'okuwamba abantu ebifuuse ennamulanda ng'amabere g'embwa. Kakano twogera ku kuwamba kw'abantu n'okuttibwa. Musaba muti obulindo n'obulindo bw'ensimbi gw'ofune zigenda kugasa zitya ezo ye ng'oyiye omusaayi? Ono aliko n'obubaka bw'awadde bannabyafuzi abasojja bannaddiini olw'okwogera ebintu ebinyigiriza abantu. Tubyogerako nti tukoze bubi, mbakoze bubi bannange, nti tuddemu okwagalana, nkoze bubi. Ekyo kinneetaagisa amagezi ag'ekikugu ennyo, kubanga waliwo amagamba ne bemwogerako temubigira nki amatono gennina gasobola okuntegeeza nti okutta kibi. Bannange, mu Uganda mulimu obusungu, mulimu abantu abalina ebiruyi kaakano, era waliwo abantu abalina ebinyiiza banyizira mu busungu obwekitu mu Uganda. Mu bubaka bwe obw'amazuukira, Ssaabasajja Kabaka bw'atisse omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Nelson Kawalya ayongere n'akinoganya nga gavumenti eya wakati bw'etannamalayo Buganda by'egibanja. Tuva tussa omulaka okubanja buli nsimbi yaffe yonna gy'eri oba gye tubanja esasulwe, tumalirize ebyo bye tulina okukolako omwaka guno. Jingo Francis, NTV, ku ssaawa emu.